decision yo kwegatta ku kibiina kya NUP n'ababaka b'opposition oba n'ababaka abalala mukaaga nga mwayanjudde olunaku olwajjo. So kakati bwe mbanchi joinize epate eri ku byalaali olira sebo mukamange toddeyo kubuuza kirala obalaba basajja bali ku alaali abasajja ne mubeera ne assembly ku political party abasajja ne bajje buli kika kyamaje SFC WFC NFC TFC KFC gonaga galiwa eraga gali wali erigetolodde eri yupi wabwe so you chose to join it because it is a revolutionary party and I am a revolutionalist. Don't take eri mubali abasajja simanyi abahobu no pinga ne regime je bavuganya abantu bennakaseke bakusindika mu parliament ya Uganda kuteesa ekyakufulumiza mu parliament chechi. In fact abasigaddemu they are the good friends of the regime. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen. Adam Kungu gange program one on one mu kizungirize ne Honorable Lutamaguzi Semakula mbaka wa parliament wa Nakaseke South atakyali wa DP mu butongole olunaku olwajjo Honorable Lutamaguzi Semakula n'abaka ba parliament abalala mukaaga bayanjuddwa nga bwe begasse ku kibiina kya National Unity Platform. Omukulu leero fetumusoseemu fetumulina awaali wano akyali mugole bw'oba oyagadde kiyita bw'otyo awaali nnyo tugenda kuba tukoona ku nsonga nnyingi nnyo ekisooka yeeyo yennyini ey'okwegatta ku NUP but also n'ebyadde mu parliament. He is among those members of parliament abekandazze nga bagoberera ekiragiro kya leader w'opposition Joel Ssenyonyi. Parliament ng'eyisa amabago gali abiri erya UPDF n'erya bibiina by'obufuzi bingi ebyogeddwa. Mbadde ne Honorable Kembo mbwatekamwa leero kusanyuka TV nagamba kino kikola kya butaliimu kya bwewussa yera ngati yejjusa ne yafulumye parliament ne yejjusa lwaki yafulumye yege leader opposition nakikoze because of collective responsibility n'ekyo ekikolwa kye kujjusa obulamu bwange bwonna era ne yetondera bannantebe abamulonda nti bane mwansindika kuteesa ne parliament nafulumye mfulume kibinyo simanyi Honorable Lutamaguzi ye kikyatugamba naye nga waali kakulamuseko tandike buterevu nnyo sebo mugole tukwaliriza ku radio fonate weekend. Sebo neyanziza nnyo mukama wange kansubire nti noti oli bulungi nzikiriza nate okubuuza ku bansindika mu parliament abantu besse mutomba lamusizaako bannakapeeka Kasangombe n'ebitundu byonna ebiwuliriza Radio 4. Tubebaza mwenna abali mukola nkimanyi nti embeera gye tulimu si ya bulijjo era embeera bw'ebeera si ya bulijjo yeetaagisa okubanga abantu bakola ebintu ebiri extraordinary. So buli wo behaving in an abnormal situation and you behave normally gwe mwenyini gwe balaba nga bali abnormal. So tubebaza nnyo abantu baffe abakola naddala abavubuka okubanga buli omu alina kyakola n'abantu baffe okwetoloola eggwanga naddala ffe nga abalimi muyitako ewaffe wali ku Kaapu Lutamaguzi ndowooza mutera okunsanga nga tuli mu kwekalakaasiza muniro. Njagala kusaasirako bannaffe abafiiriddwa tubasaasiddeko nnyo naye ate abafunye ebirungi tubayozaayoza nammwe naddala bammemba bannaffe be twagenze officially okuddikira yalinga obuwagizi bwaffe okuddikira yalinga okuyimirira kwaffe okuddikira yalinga okubeerawo mu mbeera yonna mu kibiina kya National Unity Platform. Okay, good. Sebo neyanziza guno yoga yes naye abamu mugerere mugamba ndi Lutamaguzi by the way mbadde siri member wa National Unity Platform officially naye practically mbaddenga bange nti watukuza obufumbo bwonna NUP obaddenga mufumbo mu loop naye nga toli wampeta era ne kati wakikoze mu butongole nebbanga lyo neribaddengawo most of the time obaddenga nkyazanga era tugenda mu kalulu kali nga ngenda okwesimba ng'omubaka parliament nenkugamba nti ngenda mu break naye nga sinaba kikola njagala kino kigende ku record ozenga ogamba nti oli
watermelon kungulu green ye DP munda kimyufu ye NUP wegeragiranya ku kibala then kati wagenze mu butongolo likibala ki kati ndi kibala ekimyufu kibala ki ekibala ekimyufu okimanyi ndi apple emyufu from decision yo kwegatta ku kibina kya NUP n'ababaka b'opposition oba n'ababaka abalala mukaaga nga mwayanjudde olunaku olwajjo. I don't know what this actually means. Mukasera nga kano nga abantu bangi bavayo kuba NUP. I'm wondering mwewaje mujja confidence eyo ne trust nga bambaga nti NUP kibiina kiri mu kutenge alinga kitengeje tekina mirandira wakyaliwo omusango mu kooti wakyaliwo simanyi tebalina amendments zabwe mu semateeka tezikolebwanga kakati mwe obuvumu bujjawa. Ekisooka kyolina okumanya nti eggwanga we tuli mu katyabaga. Ebiseera bye tulina tebiriiko NUP, tebiriiko opposition, tebiriiko NRM, tuli mu katyabaga. Bw'osoma amawulire ga leero aga monitor ago golaba gakuli mu ngalo. Monitor ina wano omutwe ye muntu ono simutegeera bulungi. Musoma omutwe gwe gugamba. Omutu wano ku muguukiriro agambye Sale we will tell Muhoozi bakupaka ekifaananyi kya General Salim Sale ne General Muhoozi Kainerugaba. Then wanne bateeka obugambo obutono obugamba General Caleb Akandonaho aka Salim Saleh says they will rein in on the Chief of Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba over social media comments that Western diplomats to the country say are undermining Uganda's international standing on bilateral relations. Kakati ekyo kikulaga tuli under family rule oba tuli under monarchy. Bw'oba oli muna Uganda ng'osomye amawulire ga monitor omutwe gwa leero gukulaga tuli under monarchy. Kati ffenna twetaaga okugatta wamu ebirowoozo byaffe n'amaanyi gaffe okulaba nga tununula eggwanga lyaffe weriri tolina kutunula kuno okusala kwaffe obumu kwe muyita okusala kwaffe just it is formal. Nenze omanye enkola yange bulijjo era nakugamba nga President Robert Kyagulanyi Commander in Chief National Unity Platform ye president wange era ne nkugamba nti ebiruubirirwa n'ebikolwa bya NUP ben subscribingako si kipya just nti kyewalabyewo ekipya nti jo wandabye officially nga mpeebwa akazindaalo mbadde nkusubira kujja n'akakofiira wano naye toze nako enkofiira si eraga jo wakambadde ku kitebe. Of course ne bishop bw'aba agenze mwekerezia ateekako enkofiira omusange ne bali tomugamba omugogo guli wa n'enkofiira akugamba twabadde ku kitebe nga tuli mu kukola ebikwata nabakwaniriza mu mizira. Emizira tejinyaniriza nagenda ekabaale abasajja b'ekabaale mu kakiiko ka Park Local Government abasajja b'ekabaale banyaniriza era sebo mukama banyaniriza n'emizira miyitirivu nnyo so okunyaniriza si kikulu nnyo. But why NUP? That's the question. Kakati national kibiina ky'abajjajjaffe ebyajjajjaffe ebyo tebikyakola ebyabajjajjaffe ebyo tebikyakola. Omuntu alekawo essabo n'ayingira ekereziya eri abajjajja. Kakati nze nkugambye I chose the National Unity Platform because it is a revolutionary party. Kibiina kya kitegeeza kyekyo mu Luganda anti kugambye nze explanation I chose to join National Unity Platform because it is a revolutionary party, a party which has aspirations of the people, a party which is for the people, a party standing in the interests of all Ugandans irrespective of where they come from. So kakati bwembanchi joinize a party eri kubyalali olira sebo mukamange toddeyo kubuuza kirala obalaba basajja bali kwalali abasajja ne mubeera ne assembly ku political party abasajja ne bajje buli kika kyamaje SFC WFC NFC TFC KFC gonaga galiwa
Eraga gali wali erigetolodde NUP wabwe. So you chose to join it because it is a revolutionary party and I am a revolutionarist. Don't take eri mubali abasajja simanyi abahobu no pinga ne regime je bavuganya abanoonya ebifone nanka nze twaba wa time ne tubagamba with the time tujja kuvaayo twogere. So I chose, it's my choice. Sirina yankase atete waliwo yampise ze na choose ze nengamba I prefer a revolutionary party than a tea party. Tea party ojimanyi ebibine ebibeerawo mu kunywa mu kachayi tunywe mu kachayi mu iPod era olaba NUP bwe yaganya okuyingira iPod omukulu n'ateekawo amateeka ntya atatula nange ku mezi ateriiwo ku accessinga anything from government of Uganda. So kakati ebiro bye tulimu totina na kubuuza. In fact mu abamawulire mwe mwali badde musooka n'okujoininga revolutionary party. The regime has no friends. Ebiro bino bye tulimu bapanikinga bakwata buli omu. Olwaleero nfudde nseko mbadde nsoma amawulire kakati right now nga nyingira premises za Radio 4 nga ba breaking news nti omu kubaali besimyewo nga babaka parliament aba NUP ebusoga bamwita Mudyobole government emututte mu kooti ne bamuchaji nga babadde bamuwamba nga bamubuzaawo ne leero bamuproduces mu kooti nga bamuvunaana okupracticing military drills. Omusango gwe bavunanye Mudyobole omwana omusogo webusoga gwe bamubulanye olwaleero mu kooti nga babadde bamubuza nga bamuwamba nti zitu practice military drills mubamusanga sinyaba kukitegeera mubamusanga adrilinga nga ayagala kwefaananyiriza abasirikale. You have to be exposed daily. Twabagamba nti ebiseera wali eri NUP we bakwata ababaka nga tonnajjako bano ba Eddie Mutwe be bajjeemu enjala era ne tubuuza nti ddala Museveni tulaba ne gurupu z'abantu bo nga mugenda mu kyaki z'abalokole nga mubeere eyo nga bafamire bamwe mbu balokole nnyo nga baliko Mwoyo Mutukuvu baliko rabababa mbu nga baliko Mwoyo Mutukuvu eyo naye baliko ki Mwoyo Mutukuvu nga bali mu machachi gabalokole nga bali na boogera nnimi boogera mu nnimi rabababa nobuuza nti naye ddala bano balimu obwakatonda n'okwata omwana wa muno nga Eddie Mutwe n'omugjamu enjala n'omusibya empingu enkeera ne mwefuula mbu muli balokole mwetwala mu church. Which kind of God is that you mock? Do you think every Ugandan is a fool? Mwe mulowooza mwatuuka mu bwakatonda mu ba Eddie Mutwe n'omusuza mu mazzi fe full week mu mazzi nga bamusuza ne bamugjamu enjala. Walabye ku mikolo gya Eddie Mutwe Eddie Mutwe alabye is a Ugandan alabye amabwa gonna bamugirisiza enjegere mbu bano balaga amaanyi ge balina ku banansi. Your time will come. Bino byonna bye mukola bajja kubayiga kamuddukire China gye muguza amayumba kamuddukire Dubai gye muzimba za apartments za mwempitirivu kamuddukire what they will look for you at whatever day. It may not be now but days will come for you. Omusajja ngali wali akankana yenna tocyalinga yenna kakati eno ob'emikono mugisalako nagamba ob'emikono munna Uganda mwene mujja ne mumuyisa bwe mutyo mbumukeera nkyana bano bannammwe be mugira ekiweebwayo bannammwe bwe mwakompromisinga edda be tutyategeera mbunamwe muli balokole mbwera mugenda mu machachi mbune mutandika kwogera Mwoyo Mutukuvu rabababa era sekekeke kumbe mutudde ku butemu obuyitirivu ennyo nabo boogera ennimi ezo nnimi ze boogera eyo ze mbayitako ku machachi gababa sekekeke nga bali eyo baliko Mwoyo Mutukuvu mbw abalinnyeko mbu boogera mu nnimi naye nga ebikola byanjaba ebikola bye bakola wali Eddie Mutwe mumuyita mugwira gwe mukwata ne mumujjako ennyama eyo yonna mwe mulowooza nti because you hold guns you have power forever. Mwami Museveni ririnda dango oli muzadde n'abantu bo benda bamwefuula muganda wange olaba ebigambo bya muganda we Sali Musale byayogedde abe bajja kuteminga General brother General Muhoozi ebigambo bya Sali Musale si byaffe mwogera mwe muteekewo monake yamwe mutemule muwambe mukolo olukaalikali mukole buli kyolu kyonna ekiriwo kubanga kati bino omukolo olabikola nga ate ali mu nakaseke waffe
mu Luweero gye yalwanira era nafudde enseko lunaku lwajjo nabadde nsoma olupapula lwa Bukedde olupapula lwa gavumenti nga Museveni akyadde Nakaseke naye nga alambula ekiraalo ekirimu akabizza akamu ng'ate kasajja mbwa alambula simanyi PDM akabijja akamu akasajja nga kali mu kiraalo mbwa alambula obugaga abantu batuse ebyo byoyogedde Faruku Kirunda munabula president totubuulira abo totubuulira who's he mwogezi wa president kati go oleta kajajata kumbaka parliament ayogere nika nkusomere byayogere wano agambe honorable Tamaguzi gwe tunula olupapula lwa gavumenti olwa Bukedde wajjo page eyokuna olabe kuba olumu mugane gatogera byabwere olabe Museveni nga agenze Nakaseke gye alwanya ne Luweero ng'alambula ekiraalo kiri mu akabijika mu ku programu ya gavumenti egaggawaza nga kiri mu akabijika ng'ate kasajja mokalizira mu abantu bafu wano mu Buganda mutuse tudate state abalina ngente abalunda nga bali abagaga omusajja komona aba mocking omusajja omukulu n'otambula nga toswala n'ogenda nti president azze wano okulambula akabijja akasajja akamu akali mu kiraalo jukidde ebigambo bya Kyagulanyi byayogera ebigambo ebibiri ebyo tebirinva ku mutima ku basajja mmwe abakyawagira abasajja bano but you see mbadde nkubulira response ya Faruku Kirunda ku bigambo yetaaga ayogere ki honorable Tamaguzi is free to choose a political party of his preference bulijjo bwe yachoosing ogendeeyo nze yasooka kumala kuwandiika mawulire gyali but no one has the right to demonize the political choices of other free ataani gwe tuganye okukyuka nti mwabawagira abasajja bano oli waddembe okuwagira awandiika ebyo nakugamba ali ku mulimu gwe gwa lumonde naga on his excellence asobola okgenda ebusogo oyo n'atunulira abasoga embeera gye bali mwoyo be bagobye ku nnyanja be bakuba emigga enkya n'eggulu be batutteka ettaka lyabwe kati kankusomere omuzindalo gwe teguliiko kankusomere wano kakana on his excellence the president is PDM tours accountability for any funds used is done with the appropriate organs of government and not on podiums or social media. I challenge Honorable Tamaguzi to prove the 2 billion Uganda shillings spending he talked about. Most leaders attacking the president's tours have failed to mobilize their people for wealth creation and feel threatened by his touch with the previously neglected populace that are seeing new light with the PDM. Mulemereddwa okunga abantu okola obugagga mutya bwe mula president ngazze okutongoza obubizi tebiriyo bagenze ne bakula ebipande byange byonna abo abasajja byonna ne babyonoona ekiro. What kind of shame is that? Waliwo omusajja omu wa boda simanyi bamuyita Kikozi wawali ku boda stage na Kaseke simagita Kayembe ng'atambula n'abasirikale nga bipande byange byonna babyonoona. Mwe mubeera muti eyo ne mulowooza nti you are powerful ntosobola n'okgenda ne waddula elected member of parliament n'ogenda n'oyonoona ekipande kye posta ye gye yateekoteka mu ssente mbu Museveni agenda kujja mbu simayita agala kulaba ku bipande by'abalutamaguzi ngolooza ffe tumuyise. Kati nze bwe ngenda Museveni gyazaalibwa eyo gyagamba gyava erwakitula nsobola okgenda n'ennyonoona posters nga gye ziri. What kind of barbarism is that? Obwongo ng'olaba oli akulinako obukyayi n'atuuka n'okwasaayasa ekipande kyo nga toliiwo just kifaananyi akisanzeeyo mu kitundu kyo gy'okiikirira ng'omubaka wa palamenti naye nga bakutya bwalaba ku kipande kirala kimukanga alaba empologoma eyimiridde mu kkubo lye. Kakati abo tetubaddamu naye nkugambye bwe mubanga mugamba nti mumobilizinga mwalabye Nakaseke gye mwalwanira mwalabye Luweero mbwono omukyala simayiba ya lupo mbwawandiikira Lutamaguzi mbugwenga omu ku bakulembeze b'omu kitundu tukuyita oweeyo ebirowoozo Museveni agenda kuba wano nze sikyaba mu mokalize excuse me waganye ogenda okuwayo sisobola kugenda musaaki mokalize oli president w'eggwanga. Uganda is 63 years old. Museveni has been in power 40 years. 63 minus 40 years ogenda otunuulire byatukoledde mu 40 years wazizo okubeera ku mukolo nga nze ngenda mu mokalezo bakuyise I cannot yalupo yatuwandi yampandiikidde obeereyo embeereyo nga nkimayo oli CEO wa ggwanga CEO mu biki yaliko ebibala bibala byebiki ebibala tobyogerako byogere okwatako bikwate. Gwalolabye Mwami Museveni ng'agenda eri gy'agamba gy'ava mu Western Uganda ng'atongoza obulaalo bw'embizi ng'ako akalaalo k'embizi ke walabye kalimu akabizi akamu akasajja. Kuba bano bakirunda balina okubyogera gwe mulimu gwabwe. They are paid to
to dance according to the tunes. Si tasobola kuvaina je walwanira after 40 years ng'okomawo nga bakuta mu maka ga Nakayenga nga mulimu akabijji kamu mu kiralo kamu akasajja kabadde kamu nkugambye olupapula lwa gavumenti bwembandu wayiriza lusobola okuntwala mu mbuga olupapula lwa Bukedde eyafulumya olunaku lwajjo ku lwokusatu page eyokuna olupapula lwa gavumenti nga mulimu akabizzi kamu mu kiralo era wabeerawo wano ali okumpi asobola okugakuleetera ku baana amawulire ngalaba buli lunaku bagakugire mu sitoowa bagakulage oba omuntu oyo teyayina kakati nze ompita mu meeting za mu mpandikira eri MP nzije kuki olaba akabizzi which kind of mockery is that fete tunatuka wao abantu babavuza abamu bagwamu esubi balina okujja babeerewo bambi mwabamala mwesubi kiki kye tukyalina wano naddala mu Buganda mu 7 kyatambula n'okiraba konti kye tufunye wabatagala president ajena kaseke kulambula ati simugana ne bwe muba mujje temujja kuonoona bipande byange byonna ne mubiyuzayuza nga bwerekebwako amaje no ngamba kino kyokulambula lambula ebibyo sikugana n'abo bennyini kadwa kyakunyiziza oba yalabya akabizi tekyanyiziza ne nakyogeddeko ne ngamba omukulembeze w'eggwanga you use 2 billion shillings 2 billion nogenda olambula akabijja akamu akali mu kirale wa Nakayenga kebera mu Bukedde wajjo kebera anti nkugambye spending ya 2 billion uzi Faruku Kirunda akola ngani deputy press secretary wa president amanyi expenditures zetuisa mu parliament we spend 2 billions ku president every day buli womulabemo kazitambudde every day 2 billion ziba zigenze. Just Mr. Faruku Kirunda is a sycophant. What could he have said? Is paid to do that? Ne bwalabe ekituufu ayagala kukiga gendo omugambe wakebeddeko mu lupapula lwa gavumenti olwa Bukedde olwajjo nange I challenge you nti bwosanga munga yabadde alambula mafactory eruwero bw'oba yabadde aggulawo nguudo eruwero mu Nakaseke bw'aba yabadde aggulawo masomero eruwero mu Nakaseke bw'aba yabadde aggulawo businesses in Ruwero Nakaseke nange I also challenge you je walwanira after 40 years Uganda 63 years old the man has been in power 40 years 63 minus 40 years ogenda olabe byatukoledde yabadde alambula PDM eriwa yeriwa published development model nze yango girabako practically nenkugulira emifaliso nenjikuwa walabye yamalwaliro ge baggulawo eyo you have failed to mobilize people to create no mobilize how I do buwonchaza wano waliwo kyazizaako olunaku nesi mobilizing abantu kukola anti mutya president bwajja ebibalemye mutya akabakati agenda bikola abantu byebiriwa kugaggawaza byebiriwa mbulira you are impoverishing people. In fact Kirunda soko dem odeyo ewamwe idinda obone ebikado muna before you play the psychophancy role idinda obone abantu babagobye kunanda kunanda idinda what we used to call the most industrialized city of East Africa ojibone wetunula esawa dino muna before you play the role of psychophancy idinda obone obwavu obuluma abasoga muna nga tona ideno Kampala kufuwa mulere muna mbokoba okobye no olusoga mbokoba PDM mbu yayamba abantu bonna mu Uganda PDM eyambye abantu idaka ebusoga muno obone idaka ebusoga irayo ebusoga leka kutyama wano mu Kampala oli ebisiiko otandika okukoba mu buli muna Uganda ali bulungi kubanga iwe oli mukulya bisiike wano e Kampala idaka ebusoga obeereko eyo otyama eyo mwezi mulamba tudda kubona muna okobera Faruku Kirunda oyo ayire yuko ebusoga idaka ebusoga obone obwavu obuli eyo mu basoga abasoga ba kwinanda babafumulayo Government yabakobera balime ebikado babirima ne making sure they don't get good prices for bikado. Nze nasomera idinda esesi na jiko nga tusome idinda nga batukobera. Jinja was one of the most industrialized cities of the region
today de jinjo oda kubona Ghost City ejudemu bakirunda bangi bali eyo bakoba bukobi bali ku luddo okidi ekyo muna nga tona ideno kukoba byoli mukukoba ebe kodo oli mukulya muna ulire kati ekyo nkikobedde njogere kakati n'olwekyo we have our pain. Do you know how much trillions of money we spend on government programs? When you go to the ground, do you see any progress? The teachers are doing badly, including these soldiers. I am not a soldier, but I'm happy to see a well-doing soldier. Tolina awo sente zogenda kusasula abasomesa aba arts n'aba science obadingisa. Nayo olina sente zowa Pineti. 800 billions for Pineti. Who's Pineti? Who's he? An investor. Gwogambye tolina sente zogenda kuteeka kati gwolowooze waffe batuwa sente meka as a district na Kasekeza PDM. Nkugambe nti Pineti bamwa 800 billions. Ze bagenda bamutera mu budget. Ne kati mu budget mwali. Kakati simanyi naffe batutera waawo. I think it is a name, just a name. It's a name. Enrica Pineti. I think it is a name. Kati abantu baffe abamu batuuse ku extent etulowoozesa nti ffenna tulina kusiriwala tuwagire buli kibi ekigenda maaso. The country Uganda has never been a property of Museveni and his group. This is the Republic of Uganda. They are here and they will go given a time T. Era kyovola baffe tetugwamu maanyi. Gwokimanyi nti Museveni bwe yajja wano ng'akyali wa people power yatambulanga ne ku street ze Kampala ng'abonga nga yakajja mu 86 97 92 yali wa people power. People power ye yamuleeta. President Museveni yali wa people power. People power ye yamuleeta. Era ky'ovola banti kati atya nnyo bw'alaba aba people power nga batudde ku kitebe kyabwe ekya national unity platform ekavule ayiwa w'amagye n'omubuuza nti ate wano waliwo abayeekera nti mbatya. N'omubuuza wano wali amuli nti n'asanga abakuze parade n'agamba ekyo nakyo eyo nayo tukibalanga military drill. So people power yabaki yalina. Anti gye yaliko kakati ne bw'aba ayita mu Kampala amakubo gonna bagaggala paka ng'atuuse gy'asula. Yatambula ku nguudo bw'ati. Ng'atambula ng'abonga n'okubonga. Olwaleero ne bw'ajja gy'alaga basooka kusayikawo magye. Nga bwe nkugambye nti ku kitebe ky'NUP ataddewo buli kika ky'amagye ky'omanyi ng'ogyeko SFC, tulinawo NFC, tulinawo KFC, tulinawo ZFC. Ebyo byonna biri wali bikuuma ba NUP. Ebiri ku kitebe ky'NUP. Kina kye kiriyo? Tulinayo SFC, tulinayo NFC, tulinayo KFC, tulinayo ZFC. Ebyo byonna ebitere gundi tulinayo IFC, OFC, EFC byonna biri awo bikuuma Kyagulanyi n'aba NUP. But these are civilians with a registered political party constitutionally. Naye eno nga bakuteeka mu biboozi ne KFC. KFC byonna weeziri awo. Eggulire olifunye eryabukedde Museveni ng'ali na Kaseke. Omwana alimpadde wanne. Alikuwadde olirabye? Mu soft copy. Olirabye awo ntunula awo weetegereze. Omuganda wange Vincent Senior. Vincent Senior nkulamusizzaako. Otunuulire PDM waffe nga balutamaguzi kubanga ba Vincent li tubadde tutambula nga bwe tusanga abaana ba Chapati tubayamba abaana ba boda tubayamba wiki eri ewedde nali ekapeeke na Luvulo bomanyiwo kubanga goli munabuleme nempita abaana basika Chapati buli mwana nga muwa katoniza Chapati meka katonize ngano 2 n'akadomola kalita 10 akabutto nga situnayo ngenda nkikola bwento systematically bwe ngenda nkikola oyo PDM twagamba Museveni ti bwoba oli serious ddala ng'oyagala kugaggawaza bannansi ng'oggyeko bino bano bye bakulimba abakujimba limba mbolina kyokola genda okole owulira programu gye mwali mutandise operation Werese creation things were tangible ng'abalime mwanyi kubanga ne wakubadde mwalimu emivuyo gyamu omwo mu operation Werese creation naye walingayo abamu kye bafuna abakasoolinga babawa n'okime ekutiyazo kubaffe ojjukira mu parliament emabegako eri naffe twafunanga kasooli testify that nga bakuwayo tani 2 olumu tani emu temukyafuna ate tukyafuna mbu sente baseeka mu PDM ng'enkoko bafuna in fact nze waliwo omulundi gumu omukulu omu yampita nangamba Honorable Lutamaguzi under PDM
under operation were secretion tukuwaddeyo enkoko emitwalo 4 nendireyinga bulemu yali yange nendireyinga baba wanga ombaka yampako lumu enkoko 15 evuddeko nendireyinga nze personally nendireyinga okugenda okujja kakati bw'oba omanyi nti oyagala okugaggawaza bannansi really ng'olina omutima ng'omutima gwo gukimanyi nti ozze kugaggawaza bannansi nga teweerimba nga tozze jasi kubateeka mu siyaasa okola ebintu ebiri practical omuntu n'omugamba nti nzize okugaggawaza in reality nga ddala ozze mugaggawaza nga tozze kumugumaaza era kyenkugambye nti abagabanga emwanyi bazifuna abayagalanga ensigo ze ebimererezi by'emiyembe babifuna naye si bino kubanga ffe olwaleero ogenda n'otuuka eyo nti mukulu gy'otambula gw'olaba abantu bagagga mukulu gy'otambula naddala mu kitundu ekyakufuula kikyoli watuuseeyo olina ky'osobola okulaga emyaka 40 ky'okoledde abantu beyo ng'oggyeko obubinja bw'abantu be muleeta mu mabaasi ne beegabira ettaka lyeyo abantu ne mubafuula bamasiikiini mwabajja mu bitundu byabwe ate ne batandika okubeegayirira okubeerawo ku ttaka ly'abajjajja baabwe nga kwe mubafugira nenkugamba nti nze siri part of operation were secretion but under operation were secretion bebagabiranga obusigo bw'ebikajjo babufunanga abamu bebagabiranga ebimera by'emwanyi babifunanga abamu but at least you could see something ne wakubadde kyali kitono naye I am still tracing you have put trillions of money the PDM and not seeing it era tosobola kutusuffocating kubanga no sente siza mu 7 sente za gwanga sente siza mu 7 era tamanyina jeziva sente za gwanga sente za muwa musolo people pay taxes nange mpo musolo nakubulirako emabege y'abasajja bano basanyawo business zange 2 namba business yange mu yalimu worth 800 millions ne bazisanyawo that's a topic John Jigala but to pay taxes ono omusajja abamu abalya mu 7 mu ngalo balowooza mu sente za PDM za mu 7 even mu 7 is a survivor on taxpayers money just like we members of parliament we are survivors on taxpayers money era olunaku webukeera abawiba omusolo nga tebasasudde nga batugamba sente zammwe zadireyinza okugendayo ku musaala kubanga abawiba omusolo tebakoze eki tebasasudde n'alyagadde nnyo nga mu 7 gyatambula alaga ebintu ebitegeerekeka bannansi laga abantu amakubo laga abantu amalwaliro laga abantu safe water amazzi aganywebwako laga abantu ng'olaba projects ezo zitambula negwe n'ogenda mu kayumba kakabijja akamu ng'okoseza bilioni 2 nga kolagawo waliko yimiridde mu tenti ng'ate kawerekeddwako n'akoogerera kirunda omuzungu bwajja nansanga nga ndi part of that touring nga nange ontuuzijja wali ng'ontadde mu siyaasa kuba bano abasajja basoma ekintu kino bakisomesezanga kyankwanzi kye bayita siyaasa asobola okujjawo n'asanga Namagoye n'amugamba ono muzungu mwennyini awedde emirimu ne batandika okubagamba mumuyite ono muzungu naye nga gwe ng'omusajja omukulu nga tosobola kwekuba mu mutima nti omusajja Uganda erina emyaka 63 afuzeeko emyaka 40 banne abaafugira mu myaka emitono ennyo baleka ebintu ebisinga byaliwo biyitirivu nga n'ebisinga abitunze n'abisaanyawo oba ebirala abiwadde banne babyeddiza ng'ettaka lyonna lyolaba kati erya gavumenti lyonna bali mu kulyeddiza so n'olwekyo mutubaleemu naffe nti tutegeera temukyasuminganga nti olw'okuba mulina emmundu nti mujja kutemula buli muntu nti buli muntu mumulowooze sente ajja kutambulira ku bunkenke tukimanya amakomera gajjudde bangi bakyatemulwa bangi bakyawambibwa but we are still marching on as credible soldiers of the country okiwulidde sebo nkugambye mudyowola omusogo omwene bamusanga abuukabuukamu ne bamukwata leero bamuleese mu kooti nga bamuvunaana mbu yali akola military duriru bamuvunaanye mu kooti olwaleero mudyobola omusoga mwene ng'ono musoga mwene munne kirunda ali mu kukoba mbu ebintu bitambula musoga munne gwe bava naye ebusoga kuba wano tamanyi gye bava baagoberera tamanyi gye bava na gye balaga musoga munne mudyobole bamutadde mu kooti ne bamugamba mbu bamusanga akola military duriru
Zamaje. Okay. Okay, well. Era je bujja sebo n'amasomero bagenda kukakwatanga bagawamba abaana. Nga bakusanga muri ku parade nga baga muri ku military duriru. Okay. Nga muri ku PE. Twali agadde amaanyi ago ge mukozesa okutambuza mu PDM. Ge mumalako mu 7 buli lunaku 2 billions mu transport. Ezo agamanyi gali badde gavaayo. Nga mugateeka ku gye tuyita minimum wage bill in parliament. Nga mugateeka ku nfuna y'omusomesa, nga mugateeka ku nfuna y'omusawo, nga mugateeka ku nfuna y'omukuumaddembe oba musirikale w'amagye oba wa police oba wa prisons, nga mugateeka ku balimi. Nze ate abo kuba tebansanzeyo nakaseke naali bagaye mujje mulabe omulimi kyakola. Omulimi tatambulira mu convoy zino ze batambuliramu bonna embuto zibali eno ziringa zandizaala bonna dola zibali mu nsawo ne passport zabo. What do you move with the passport ng'oli mu ggwanga lyo ng'omanyi oli safe? Most of them were with their passports. Yes, of course, sebo golowooza agamawulire ngajjawa Gabaina zi passport. Nabo batambula mu ggwanga naye buli omu kyakera kumajja kuba na passport ye mu nsawo. Otambula mu ggwanga, why are you scared? Why are you moving your passport? Kyebali badde batambula nakyo beba kugu katika nkwe mu 7 singa yabadde ayagala okulaga banansi. Otambula na kati ojali njayita mu PDM tour bitundu bya balimi. Oli yasebo. Those are agriculture related areas. Yali badde atambula n'abakugu mu by'obulimi. Owulira sebo nga mukugu mu ebirimi mu by'emmwanyi, abakugu abalimi mu by'ebitooke, abakugu abalimi mu bya muwogo, abakugu abalunzi mu by'embizi, abakugu abalunzi mu by'ente. Ng'olulimi olwogerebwako eyo lwa bya bulimi. Kubanga ye namulidde nga bamugamba nti sebo ene waffe nga tetulabayo ku chorus. Wawulidde kyabagambye kuba kino oyinza okulowooza nti kyange nga lutamaguzi. Yabagambye mu chorus gwe mwogerako tusooka kulwanyisa bwavu si chorus. Ndoza amulidde kubanga ebyo bwe mulimu gy'abakirunda n'omubuuza mutusooka kulwanyisa bwavu munaye ne bamusaba municipality. Owulira municipality kino ekya municipality nange nzikanya naye nkiwagira ekyo ekyobutaziteekawo kubanga administrative units zino zonna zogenza oteekawo mu ggwanga nga muguumaaza abantu bulijjo okoma okuteekawo bu district obungi bu constituency bu services gyeyongera okubeera eri abantu. Nego kimanyi nti ne bu district obumwe bateekawo ne bu city bwe bateekawo ne bu municipality tebulinawo ne we butuula. Waliwo ke nalabe eyo mu kyalo nga katawuni council nenga katuula wansi wa muyembe. Va ku yebutalangwe balina ogiteekawo mugundi wansi w'omuyembe naye nkugamba eno wansi w'omuyembe. N'omubuuza are you really a leader? Kubanga omukulembeze you take a lead sibuli kye bakusaba nti okiwaayo. Kati yabadde wane tololo n'atematema akatundu bu district nga abutematema on tribal lines. You are agitating for East African unity or community, but in your country abantu ogenda obatematemamu obulere for your own advantage. Why? Era kye navudde nagamba nti gwe bw'obanga oli weeruweero ng'oli mu kubatambula ne mu 7 mu gye bayita Buganda tour eruweero ng'ekirowoozo kye kyakutute kusaba municipality mu kifo ky'okusaba ekkubo, mu kifo ky'okusaba eddwaliro, mu kifo ky'okusaba tractor, bino byenkubuulya byolina okumanya, mu kifo ky'okusaba nti ebitundu ebirala byonna tulabayo amafactory nefe wano eruweero lwaki tuteerawo factory y'ennaanasi, tuteerewo factory y'emichungwa, factory y'emiyembe. Olide sebo ne kati oyinza okwekanga nga abasajja abakulu natunulidde naddulinga yomu kubakuba mu ngalo ne ngamba ow'obusaka ne ngamba nti kituufu omusajja ono ne babajoga ne bakoma yeye wamwe ne babawo obusoda wali badde muzeyi nadduli tokyakuba mu ngalo mu mbeera abasajja bano gye bakuyisizaamu ne gy'ofaanana ebyo wali birekedde bakirunda abakyanoonya ekyokulya siggwe muzeeyi nadduli nakulabye ng'okuba mu ngalo ne nennyamira ne ngamba nti be bano abaganda be twalinawo ab'ekinaana bwe babanga be baliwo mu kinaana kituufu tufaanane nga bwe tufaanana mu budde buno naye bwe tuba tetwerwanyeeko ffe abaliwo mu budde buno tuli mu kabiga k'amaanyi. So Museveni bwe yali badde atambula
abamutambulirako kati leero ali bamunaanika gyayisa abakulembeze ba Greater Luweero balisoose kujja na programu nti owaaye bwe wali tonnawamba ggwanga lineno gye wava naye otulazeewo kakinga tulaba akayumba k'embizzi ke wagenzeemu akalimu embizzi ennume emu okulambula emyaka 40 nga giyise Obote bwe yali alambulanga ewaffe Nakaseke yalambulanga Nakaseke General Hospital era sebo gye tukyalinawo n'olwaleero olwaleero genda kesse mutola b'ambulance ke yatuwa akamotoka kali wali ku bijinji nali nsaba endala omufere omu n'ayogera mbu tulina ambulance essemuto genda olabe ennaku ez'omukyalo omu yafanga bamunoonyeza ambulance essemuto ng'ebuze kali wali akamotoka ku bijinji kakati gwatambula ne mu 7 nga yakugamba yennyini ssente nga naawe ssente toziraba physically wali eri practically toziraba ng'oggyeko ziyimbirya kubanga nze abantu bewaffe wakana bagamba nti tompitanga omugagga kubanga olaba tulina emwanyi kuba tulina ovakado ennaku ezo twatunda loole y'ovakado omusajja omu ne mugamba twala loole y'ovakado yatuleetera emitwalo 28 waliwo factory y'ovakado eri ng'ogenda ekatale ka mmese omanyiyo ekapeeka factory egula ovakado omwana ne mugamba mugende nga mugira bireme kufa ne batwalayo kaloole ko ovakado bandeetera emitwalo 28 ne nejjusa nnyo ne ngamba obashinga namuwadde embizi ne zimulya ez'okumulirwano kubanga dati zimokale kati ebyo twali badde twogerako nti Yesu okomyewe ne wakufuula kije tuli ne bwogenda ewamwe mu Western Uganda olambula buyumba bwa mbizi bwogenda mu Western Uganda olambula buyumba bwa mbizi era bwogenda oggulawo nga kana akayumba k'embizi ke nalabye oggulawo mu lupapula lwa Bukedde ku peegi ey'okuna olunaku lwajjo olwokusatu kakati ebyo tubigamba bategeera kubanga luli twaliranga olugero ffe ng'Abaganda nti obukadde maki nene tujjukira nti n'abasiru bakaddiwa okaddiwa n'obusiru n'okaddiwa n'obusiru bwe omuntu osobola okukaddiwa n'obusiru bwo oli n'akuttira omwana n'akuwa miliyoni 10 n'okuba mu ngalo kubanga wakaddiwa n'obusiru bwo obigamba nedde tukugambye engero zaffe mu Buganda tugenda tuzikyusaamu anti kyengamba njogaye bino mubigamba balina magezi okabategeera tubigamba balina magezi bino tubigamba balina magezi mweka abategeera nkwegadde bw'oba tolina magezi towuliriza programu yange eno programu y'abalina magezi kubanga tubadde nga tugera engero zaffe mu Buganda nti obukadde maki ne tugenzo kizuula nti n'abasiru bakaddiwa n'ava muto n'akaddiwa ate n'abalere tugenda okukizuula nti bukadde magezi nga ne mu buto yagalina tewali akulimba nti osobola ofuna obugezi mu bukadde nga mu buto tewabulira n'olwekyo zino pulogulaamu gavumenti ze yali badde etambulamu nga naffe tuzeenyumirizaamu zali badde zikwata ku muntu wa wansi ebyobulimi tufunyeyoko ku valayate z'ebika bya muwogo mwaba ab'Ennamulonge ab'Ekawanda mutambula ne pulezidenti ng'atambula owulira sebo gwaba ministry ya ba yunura mutambula ne pulezidenti ntambula ne mulaba amakubo agali obubi nga nekkuba eritwala minisita Muyingo enkuba bwe kusanga eri bamunanika tosobola kuyitawo okujjako ng'ofunyeyo abasindika ku motokayo nete kikwekangisa nga Honorable Muyingo y'omu ku babadde bakuba mu ngalo ne Nadduli tugende ku nsonga y'okufuluma parliament Honorable mwafulumye parliament nga abantu b'e Nakaseke bakusindika mu parliament ya Uganda kuteesa ekyakufulumiza mu parliament kyeki kulwa alinda we balituliriza ye bakusindika odduka yo Vincent Serugo ne balituliriza ne kansala ziulugume kakati bakusindika mu kizimbe ate gwo kidduka mu kikennyo tewaliwo nnyo kiri awo kitwenyamiza oba kirina kwenyamiza bannansi buvunaanyizibwa bwaffe ffenna oba Omungereza kyayita collective responsibility buli omu okukolerera eggwanga lino okubeera obulungi naffe tetwetaaga kubeewa opposition oba NRM omukatuliki musiraamu muki we need a better Uganda for us, our children and our children's children. Naye bw'obeera mu nsi ng'amateeka agamu gakolebwa in the interest of some individuals. Kuba amateeka gano tugakolera bantu. I am a servant. The voters are my boss. Me myself, I am a servant. Buli kyenkola nina kwebuuza kuba bossi bange abalonzi. Omulonzi ne bw'aba ayambala saati ya mukono gumu
obanga teyasoma he or she is my boss. Nebo embeera eno ebiseera ebisinga ne tulowooza nti bwe tufuuka ababaka ba parliament we become angels. Bwe tufuna ebifo ebyobukulembeze tulina okusalirawo abantu ne bakitaaga kubanga amateeka galina kuva mu bantu. Si kukeera nkya ne tugamba tiffe kino kye twagala without stakeholders. All Ugandans, irrespective of where they come from, they are stakeholders of this country. They deserve better. They deserve and need consultations on any matter. A matter omuntu oyo gwolowooza nti teyasoma naye alina input kyalina okuteeka mu ggwanga. Ennaku ezo naliko mu kasa akamu mu America mu ssaza erimu bakayita Rhode State Island in the US. Omukulu omu nga ntutteeyo kali kusi kusemayanja. Omukulu omu nga ntutteeyo kakati nensanga community yonna yaliwo mu community nga nene nga y'abazungu. They are Jews. Omukulu omu n'aŋŋamba nti bano bonna obalaba nti ye boogera bayudaaya naye boogera nnimi zaabwe ez'abayudaaya naye bazungu. Bali wano mu America naye boogera Luyudaaya but the Americans. Era bw'ovaayo okukwata ku Muyudaaya ali mu America, the United States of America ekola kyonna ekisoboka. Nga naffe wano bwe tubadde tulaba era twebaza nnyo ba founders abali bagezezzaako okuwumba eggwanga lino limu ng'oggyeko obubinja bw'abantu abamu political sycophants abagezaako okutudividinga on tribe and religious lines. But we regard ourselves as Uganda. Kati nembuuza omukulu oyo eyantwala Reverend ne mugamba nti ewaffe bw'oba tomanyi Luzungu bakugamba you are illiterate. Ewaffe Uganda nga tomanyi Luzungu era bakusekerera nnyo nti kubanga tomanyi Luzungu. Naye ate abazungu abali wano bw'oba tebamanyi Luganda babayita batya? Ne mugamba nti ewaffe Uganda bw'oba tomanyi era bakusekerera nnyo n'abamu batyawa n'ennimi zaabwe enzaalirwana n'omulaba ng'alunyoola muba mutegeere nti muzungu si Muganda si muki. Ne mubuuza nti ewaffe Uganda bw'oba tomanyi Luzungu bakugamba bakuwa all sorts of names, illiterate, uneducated, ki ekirala kye bakuyita simuyivu. Si muyivu. Kati omuzungu bw'aba tamanyi nze lulimi lwange ye bamuyita batya? Anti ye kyenkulaga unity in diversity. Ensonga eyatufulumiza it's not about NUP, National Unity Platform, newakubadde platform egatta bannayuganda. It's not about the Lutamaguzis, it's about Uganda. Lwaki oleeta amateeka ng'oye mundu? Lwaki odduka amateeka mu misinde? Ku bizibu ebirimu bannayuganda bagambye etteeka ery'okusibira bannansi ba civilians oba abantu ba bulijjo mu kkooti mwagenze okulaba nga kyekizibu ky'abannayuganda nga tulina emisaala emitono nnyo nga tulina bannaffe minimum wage bill. Njagala oleete minimum wage bill ku misinde eyiteewo kweno UPDF amendment bill gyayiseeko. Ongambe Honorable Lutamaguzi duke wamwe kampu Lutamaguzi ekasa ngombe ojje wano mu parliament tukwetaagisa oyise minimum wage bill etesebweko lunaku lumu egende ku record era nga tudeployinze ne buli kika ky'amagye. Awo nja kulaba nga tutuuse ku maturity. Naye kuleeta amateeka gano nga you are targeting National Unity Platform. Okuleta amateeka ngo ya targeting the opposition. Okuleta amateeka because Museveni nze bagenda ne banewunsa ne bana NRM. They have everything within their disposal. Obadde okimanyi they have numerical advantage in parliament. They have the speaker in their hands. They have the deputy speaker in their hands. They have the platform. Okiwulira? They have the army in parliament. Kakati kiki ekikudduse emisinde oleeta amateeka gebata debate nzenako. I have never seen a parliament where you pass a bill without being debated in the house. But you left instead of no debating. Listen, we follow processes.
We follow processes. If I see that I'm going to legitimize the illegality, I have to walk out, my dear friend. Katinze anti kutambula butambuzi kakati temuli mu basigaddemu. What did they do? What were they of NRM? All of them? No. What did they do? Weren't they given opportunity on the floor of parliament? They were. Why? What did they do? Kubanga bali na kye batuuseko kuba tulina ne bannaffe aba good opposition kiki kye akyuzizza genda okambale ng'omusajja batongoza nti ne Kawunda suuti nayo bagitongoza mbu ebimu ku byefaanaanyiriza ebyambalo by'amagye. In fact abasigaddemu they are the good friends of the regime. Why do you stay nga bayise ebigenda okunyigiriza abantu bo? If you have a hidden agenda, that's okay, because you are members of parliament. Platform gye tuba tulina bobo gituwadde n'oyiwa amagye. What do you mean? Are we supposed to legislate under deployment of the military, the SFC commandos and whatever? Bonoba wadebu pistol betala wali eri. I want to tell you there will come a time nga ne deployment tolaba joji deployinga ngoduka. Tonalaba kati abaga kali wano kungu mwe muri ba mawulire naye buli mukungu akeera ku makyo okufuluma ennyumba ye afuluma ne passport. Buli mukungu gwe bayita ene gwanga lyaffe regime buli jebeerawo ne bakajjajjata bukajjajjata obuba buteekeko ku social media ne bubeera okwa nemwe mubuuza okola ki nti omulimu gwe kujjajjata gavumenti naye bwe bulwala kakajjajjata balina kasondera kola bakabeera ku social media nga katembeeta regime nga koogera kino budata bwe kamusaba bwe kaba kaddayo eka nako kalina okukozesa ekkubo era bwe baba embeera bwe beenyiga abantu tulina okwasiza wamu. Lino eggwanga lyaffe teririiko bannyini baalyo, buli omu alina okukola ekyo ekimuvunaanyizibwako. Oba oli munnaddiini kola obuvunaanyizibwa bwo, oba oli mukulembeze mu palamenti kola obuvunaanyizibwa bwo, oba oli mulimi kola obuvunaanyizibwa bwo ng'ofulumya ebintu ebirina quality. Kati nze nkugambye mu abawabuzi ba president nze sobola genda mu nkiiko zammwe ezo z'abakajjajjata era mukyala alupo nkwegayiridde toddangayo n'oweereza message yonna oba ebbaluwa nti tuyita omubaka wa parliament ava mu kitundu kino tukwegayidde nze awo sinnatuukawo. Bwe mubeeranga nga mumanyi muzze mu bitundu bino nga mukitegeeza nga temuzze ku siyaasa wammwe na kumookinga bantu kuleeta bubizibizi bwammwe obwo, president atambula ne bayita ba technocrats owebyobulimi kubanga ebitundu byaffe byabuli abakugu. President alina atambula n'abakugu. Bw'ogenda e Busoga oyidde okujja n'abakugu b'ebikaado. Wane ewaffe otambule n'abakugu. Ogenze ebaamunanika genda n'abakugu. Nakaseke genda n'abakugu. Wewagenda okubeerawo minikifuulu okutambula ne bannansi bakweyagala. Njagala kubeebaza nnyo mwe n'abakubi amasimu ne bannaffe naddala abali mu Nakaseke mbasaasirako nnyo ab'emagere kikyusa abafiiriddwa. Mwebale nnyo mwebalidde mukole Ssaabasajja Kabaka Wangaala.